ali TV jimpaniza essaawa eno Brisher Kash mu Bufumbo so nga tinejuli muteesasira ne mukazi we byonna mbiina Kezi addukidde abaana b'omu ghetto byonna mbiina so nga tune police Uganda Police Force eri ku muyigo gw'abasomesa abalikodinga akatambi k'obuseegu ne bakasaasanya ku social media no bagitafa at TVG gw'omupya ngenda kusaba subscribing atompere video eno kala ngenda kusaba ukomentinga mu comment section weria obakabonekere mu comment section yawo wansi tosigalenga oje komedeko bagitafa at TVG nakiri wakathaine kutomedeko kosa ne Piti Aisha ntandise najuli muteesasira ono ali mu ggwanga lya Canada essaawa zino wenjogera naye nga baaba ali mu kulya bulamu ne mukyala we gwe yawasa bannange ennaku zino mu bazungu ebisiyaga biti babiriiko omuntu okwagala musajja munne oba mukazi munne tebabiriiko wadde n'akambazungu babifulya ddala official era wabeerayo abantu bonna babikola beetayangayo baagala nono manga gapaka Africa gye bali abamu babikola naye nga si binnyo naye mbazungu bangi nnyo ensonga kikiri muteesasira ne mukyala we beegazaanya eyo mukyala we munne gwe yawasa era nagenze ku Facebook page n'agamba nti bambi ali Bufumbo bwatalabanga era n'agambye yeeyagala ebitagambika yeeyagala nese kwagala ina kugamba yeeyagala nnyo okusinga bwe yali mu ggwanga Uganda poliisi eri ku muyigo gw'abasomesa abalikodinza akatambi akobusegu ne bakatika ku social media Uganda Police Force ebakanye n'ogw'okunoonya esindise basajja baayo mu buli nsonda bagamba nti abalikolinza akatambi ako bali mu district y'Ewakiso essomero eryo liri mu district y'Ewakiso poliisi yasindise dda era yawendulidde abasajja baayo okwetolera district y'Ewakiso okufeffetta essomero eryo okulaba nga bakwata abasomesa bojjukira baateekawo amateeka aga computer misuse poliisi egambye bano gabagabalya bulungi n'okusi kugamba bano gabagabakuba nesi kukuba yenna olwekyo kikolwa kye bakoze okusaasaanya akatambi k'obuseegu okulikodinga abaana ne bakateekawo ku social media kuno kuba kutumbula buseegu etteeka lya computer misuse baba balimenye baba balivuluze baba balimenye baba balivodde poliisi yawendulidde abasajja baayo abasajja bambega okufeffetta essomero lino bagenda okufuukulanga nga wiiki eneggwako ng'essomero balizudde nga bazudde abasomesa abateeka akatambi ku social media Uganda Police Force etaddemu amaanyi yeegamba nti yeetaga efugaza abantu baneeno babafune osanga abalala bajja kuyigira ku ebyo newankubadde akatambi bakateeka nga amateeka tegenda bakuyisibwa naye gabagabalya era poliisi mbagambye yawendulidde abasajja baayo bagamba nti essomero lino liri mu district y'Ewakiso era bayandudde abasajja poliisi yawendudde abasajja baayo mu district y'Ewakiso okulaba nga bafeffetta abantu bano yonna gye bali abasomesa bano abateeka ogutambi ogw'obuseegu ku social media ogw'abaana abato ensonga ate yekkiriza musajja watu bambi leero asiibyewa mu ghetto asiibyeyo mu ghetto mu baana b'omu ghetto abawadde ebitabo bikitwala tugende ensawo peni binatwa tugende mu Naye asiibye mu ghetto ne bannaabala bangi nnyo abakwataganye nayo okufula nga bawa abaana ebyokozesa ku ssomero jjukira abaana banatera okukola ebigezo nga Kezi abawadde zi sets mathematical set okuli ensawo peni ebitabo binatwa tugende ebitabo ebimu bagina bikozesa ndowooza ttaamu enaabezeeko omwaka ogujja ttaamu wano y'omwaka ogujja era Kezi bambi agambye akoze kino ofukula bambi nga alaga abaana b'omu ghetto babe nabo bantu era balinayo ababalowooza Kezi bwagambye nti akoze kino ne banne okuleetera abaana b'omu ghetto nabo okuwuliranga abaana ba bulijjo okumanya nti eriyo abafaako ensonga lwaki bambi babalowoozezzaako ne babadduukira mu bintu ebyenjawulo bintu bibadde bingi nnyo gwe baana bangi nnyo bawadde ebintu baana bangi nnyo abaana baka balinganga ndowooza 300 baana balinga 300 bawadde ebintu mu ghetto babadde baana bangi nnyo Kezi abadde ne banne babawadde ebitabo nga mbategeeza mu ghetto kamokya twala tugende sadize kaleerwe eyo munde eyo newena twala tugende
gwe kitundu ky'amanino kya mu ghetto batuuseyo bambi musubscribing for TVG empaka z'okulagako ani asinga akabina ku Nwagiland ne mwana mwala Jasmine zikuta kati ku mukutu gwa Facebook abaana bataddeyo posting nga balaga nti ani asinga akabina buli omu biddaje na commentinga ng'agamba nti banange nze Nwagi yansingira abala nti nze Jasmine yansingira kugamba babadde mu competition ba social media ndozi nga buli mwaje na commentinga n'alonda ye gwayagala annange kiri Uganda abasajja bakula social media kati balabe bano bataddeyo obubina bwabwe buli omu alondeko buli omu alondeko ani asinga bali mu kulagawo manju balaga manju waabwe ani asinge obunene ani asinge manju obunene kwegaba naye kiri ku social media ninga ba social media oza basinga obedda buli omaje nalondako owe gwayagala era batambuze ebifaananyi bino babitambuze nese kutambuza ina babisharinze ng'omanyi ba social media ndozi baganye ebyononese bagala nnyo ebyodolese ebbange lise ow'amazzi adaseko kubanga atwininga mukyala MP owasadize yewa bushenyi ndowooza ewaki ow'amazzi amangi yabadasinga okubanga atwininga kati sawa zino Lydia Jasmine ne Nwagi be batrendinga olw'ensonga nti bavuddeyo ne balagako era ne bawa omwaganya ba social media ndozi okubanga balondako ani ayinza okubanga asinga akabina competition yakulagako ani asinga akabina for TVG so nga te Brisher Kash ne Maxim Obufumbo Brisher Kash agenze ku Facebook page n'ateekayo ng'alaga nti bambi ali mu Bufumbo ne Maxim era bugenda kuba butandika essaawa yonna era nga banagamba nti Buganda Kombucha ye sponsor w'obufumbo bwabwe kampuni enkulu esponsorize obufumbo bwabwe kubanga kugamba bubeerawo kubanga butambula kirya ndozo balengera mwami na mukyala Buganda Kombucha be ba sponsor bakulu bufumbo bwabwe era Brisher Kash ategeeza nti bambi Maxim agenda kubeera naye agenda kubeera omukyala omulungi gyali abitadde ku Facebook page ye bamuyita mwana mwala Brisher Kash TikTok jukira bayimbya akayimba ne yali omwami we Prince Jack simanyi kigenda maaso wakati wa Brisher Kash ne Prince Jack baba naddingana naye ate Brisher Kash agamba nedda nze bali bonna n'abeesonye ba ex bonna bona sikyayagala bakulise bano sikyayagala kati nyenze wa Maxim era embaga mugirinde ba sponsor abakulu ye Buganda Kombucha ye Buganda Kombucha ye sponsor w'obufumbo bwabwe omukuma ye sponsor w'obufumbo bwabwe omukulu kampuni ya Buganda Kombucha era nga bugenda kwa bugenda maaso sawa n'embaga mugirinde embaga makeke Brisher Kash osane Maxim bano bonna ba TikTok ate ba TikTokers bamanyi nnyo mu ggwanga lyaffe Uganda bagita TVG bifaananyi bitali wali ku Facebook page n'ateekako ne article eraga nti munnaye agenze mu bufumbo nani ne Maxim owa TikTok agenze mu bufumbo obufumbo bw'amaanyi era n'asuubiza okuba omukyalo omulungi eri omwami Maxim banange bwana mwala Brisher Kash taggwa yalinga luvirira ggaali anti nkoko baana beezaala beebika beezaala beebika musubscribing ate bagita TVG Brisher Kash mufumbo ne Maxim mubasabire bambi mubasabire ofumbo butambule kiriya musigale nga mujje kumideko TVG mbaye bulungi mwera